tuliwo okuyamba bantu nakuwuliza nsonga zaabwe ate buli omu nga bwazze ne bayibuli ekyogera gwe jangu nga bw'oli tewetunuulira birala ne mbategeeza abakulu bali nti abo nno bwe mulaba be bakama baffe si mwe mutosasula omuzungu agamba nti he who pays the piper plays the tune siwe kiri zewe mbanga nze ngenda okuwa kasi bwe mwogedde ku mulamuzi waffe eyali wano nempulira enyiike eŋŋamba naye kitukoze bulungi kama nga ayinza okyogerako oluvannyuma naye kitukoze bulungi titufunye feedback era tujja kukola ekyo kyonna ekyetaagisa okwogeramu naye okulaba nti tutereeza ebintu ng'ebyo kubanga si kirungi wabanga ate era nejalaze bwati wakolaki weyeeyisa naye tujja kwogeraganyamu naye tulabe nti tutereeza embeera eyo naye bagamba nti bwe tunatereeza engeri gye tukwatamu abantu oba enjogera yaffe n'abantu tujja kuba tutereezezza kye tuyita customer care mwe muli ba customer baffe ekigambo customer mu lulimi luli olw'ekisuubuzi oyo akuleetedde ssente si bwe kiri n'obako ky'omuguza naye ffe wano tetuguza abantu kintu kyonna naye olulimi luli tukiyita customer care kati mwe nga ba client obusimbi butono tebwetaagisa na kuliida mubasomese basobole okutegeera ebintu bino babyeyambise tuve mu sisitimu eri ebadde ereeta okukolaki omujjuzo ate n'okulwa mediation tutabaganyenga abantu akyamaani mbalaba muli bangi nyowa meya waali erosifayo baani bwemuli abamadiini abakulembeze wemuli naawe sekinomu obanga waliwo abakulinamu essuubi n'obwesige osobola okutabaganya abanno era wemubanga balina kyebatuuseeko ekituufu omulamuzi n'asobola okuba nti ateeka omukono gwe kunzikirizaganya eyo ensonga nezikolaki nesigwawo oluusi emisango gyammwe egy'ettaka abalamuzi bange oluusi balwawo gisala olumu nga nsimbi zenina okubawa basobole okujja okulaba bwe mukayanira maama oyogedde ku nsonga eyo nnyo n'ogamba lwaki tebajja ne basooka beetegereza bulungi nnyo ne basooka bafuna obujulizi obutuufu abalamuzi baffe tubagamba bulijjo nakati nkiddamu nti emisango gy'ettaka twalenga obuvunanyizibwa okutuuka ku gurawundi ate okutuuka ku gurawundi okwo tubawo ensimbi ezirina okubatuusa eyo temubawa ssente kubanga bana bawano tebanazibasaba ate tebajja zibasaba naye bwakugamba nti njagala nzije ndabe awe mukayanira nsobole okwetegereza bulungi ensonga zammwe bw'aba tasobodde kujja kitegeeza nti nze saatanamuwaki ssente ati awo mujja tusonyiwangamu kwakatono kwensimbi ate ziveeni namwe gyemutegedde kati bwaba zibisizaamu kayinza okulwawoko naye twebaza gavumenti eno yaffe nti wetwogerera babeerangawo omuyekka kati tulina batya ekitegeeza emisango egyali badde emingi kwomu kati bali babeka nga ne chief magistrate ate abayambako ate nabo twabafudde bameka babiri kwegamba tukendeeza omuntu omu omulamuzi omu misango gyenkanawa egyali badde gibeera ku mmeeza ye kuba we gibeera emingi kitegeeza nti ajja kutwala obudde bungi nnyo okutuusa obuweereza obwonyagala naye gavumenti netuyamba netuwa abalamuzi kati baweze ate tukyasaba abalala bangi nnyo kubanga tumanyi nti ne population ya Uganda ekoze eki n'ensonga nyingi nnyo obusuubuzi bwewanise abantu balina kati ensonga nyingi nnyo wali we twalinga abatono nga mutuufu tetusobola kubaako kyamanyi kyetukola naye kati weebali kyetuva tubakatiriza buli kaseera era eno enkola gye tulimu tegenda kukoma wano waliwo yasabye nti bireme kukomanga wano nkukakasa nti maama
si wano we tugenda okukoma ate ne wano tugenda kudda nti bye twogedde wano ebbanga we lineetula tulina okudda ate tuwulire kati biri bitya biri bitya twagala tukome wano nga tukimanyi bulungi nti emisango gye tukola wano toyinza kumatiza buli omu naye ffe tugamba nti katukola amazima nze nzikiriza nti n'oyo omusango gwe gusinze oba gwe gusse mu bubi bwe gaba nga ge mazima akkiriza ate n'atendeeza Katonda n'agamba nti n'omulamuzi nange musiimi kitegeeza nti nange bwe ndibeera n'ekizibu nga kiri ku nze ku luno ndifuna ki amazima obwenkanya kubanga nabadde njiikiriza munnange naye omulamuzi yalabye eki ekyo kyekisa kye tusaba Mukama Katonda atuwenga buli kumakya. Abakulu bwe mulaba abo baana basabi balungi nnyo bajjudde omwoyo omutukuvu. Amiina. Naye kale nja kusaba Setaani aleme kusalanga wano. Buli lwajja nga abulire ajira mu kkubo limu n'abulira mu makubo 7 kubanga oyo yayagala okuleeta buki abaana twasaba okuludde bapya beerere n'abakulembeze mukwatagane. Abakulembeze bano tetubasaba kujja ate kubalagira byakukola naye mubeere n'enkola etambuza emirimu obulungi kwa ffenna omulimu guli gumu kuweereza. Amiina. N'olw'ensonga eyo njagala tunyweze enkola eyo. Maama Ajati njagala okwogera ku kagambo kano nti ekitongole ekiramuzi tulina enkola eya bantu abalina special needs ng'abantu abaliko obulemu bwe bajja mu kooti zaffe wano engeri gye zitambudde mu mwezi guno zirina okuba kuki ku mmeeza yange. Mwekyo okola ki nondoola kulaba kitambudde kitya era we tulaba nga waliwo okukandaalidde awo nga tubuuza omulamuzi mutawanaki lwaki guno tegutambudde. Bw'abanga waliwo ensonga nga yeetaaga obuyambi awo nenkola ki ekiri kinabagambye nti ayinza okuba nga yabasaba nti agenda kujja alambula ettaka eryo lyemukayalira ate natasobola kukola ki kujja kati ne wano oba oliawo kiyinza okufaananako ngaawo we watyo kati bwe mubuuza nanyinyonnyola nensobola okumuwaki amagezi dda tukole bwe tuti ebyo byonna tukola ki tubikola tulabe nti emisango tegikola ki ekirwa mu kooti bisobole okutambula bulungi nnyo. So ekyo kyo tujja kukwataganira wamu tulabe nti tubimaliriza. I started from that point because this is the day that the Lord has made. Amen. He has made this day for us to come and I am Acting Registrar Inspectorate, and I am here to represent the Chief Registrar who was not able to come here to talk to you and to share this day with you. She sends her greetings to you and also her apologies to you. Tingagambye nti abaniriza mwena ng'amanya ge bamuyita mukyala Ramono Okyaya Pamela tingaze akukiikirira Chief Registrar atasobodde kubeerawo mukolo guno era ng'abaniriza mwena. The Chief Registrar's office oversees our operations as magistrates. She oversees our compliance with our standards of services to you on behalf of the Chief Registrar, on behalf of the Chief Justice. So my being here to represent her is to take your views, to take your complaints, and also to take your good feedback if we are doing anything right in this court, and also to see if we can give you solutions to the problems that you face. So she is our overall supervisor. She is the one who oversees our operations. Tinga Chief Registrar oyo yabalabirira yabatwala
yalaba kwegamba engeri gye batambuzaamu emirimu n'engeri gye bajjukanyamu emirimu egyo, era nayongerezaako n'agamba nti era ebyo byonna bye mwogedde okwemulugunya kwe mukoze n'ebyo ebibaluma byonna ajja kubeera nga abisitula asobole okubimutuusaako. So we state actors, the jailers, the formerly known as jailers, our partners, we thank you for always supporting us. Nti neyeebaza ekitongole ekyo kyayise jailers ng'ekitongole ekyo kizingirwamu ebitongole tugambe nga ekitongole ekiramuzi, ekitongole ekya poliisi, ekya prisons n'omuntu wa bulijjo, nti n'abeebaza okubeera nga bakwatira wamu n'ekitongole ekiramuzi okukola emirimu. I would also like to thank the magistrates here today who organized this court open day. Neyeebaza n'abalamuzi aba station eno kwegamba bategese olunaku luno olwaleero olwa open day. Court open day is a public audit of our courts. Timbungo olunaku luno lwe bayita open day olwa muntu wa bulijjo, lunaku kwegamba oluyamba kooti okubeera nga kwegamba bawa embalirira eri abantu tugambe okubeera nga basobola okukwatagana n'abantu aba bulijjo, abantu okubabuulira ebibaluma n'ebizibu bye balina. It's a day you come and air your views concerning our services in this court. Era nga lunaku lwe mujja wano ne musobola okubuulira ekitongole ekiramuzi endowooza gye mulina n'ebyo ebimuze olwaleero luno. We thank you for your feedback. Era n'ebyo bye mwogedde byonna bye mubadde nga ebibuuzo bye mubuuzizza n'okwanukula n'okwemulugunya abeebazizza mwebale kola kintu ekyo. Because it's the day that we listen to you. It's not us to come and talk to you. It's a day that we hear from you. Mu lunaku olwo bayita open day, lwe lunaku kwegamba abakozi ab'ekitongole ekiramuzi abakulu lwe bafuna omukisa okubeera nga bawulira ebifa gye muli, ebibaluma n'ebintu ebifaanana bwe bityo eyo gye mubeera. So terubeera lunaku lwakubeera nti boboogera gye muli. This is your place. Era ng'ekifo kino kyammwe. And we are here to serve you. Era nga abakozi ab'ekitongole ekiramuzi bali wano kubaweereza, kubatuusaako mpeereza. Earlier I heard that some people fear court. Era emabegako awulidde nti waliwo abantu abatya okujja muno abatya kooti. There is absolutely no reason why you should fear us, and we are here to tell you that you have no reason to fear court. Era n'abakakasa ntalaba nsonga yonna lwaki mutya okujja mu kooti, era ali wano okubakakasa nti tewali nsonga yonna eyandibadde ng'ebakugira okujja mu kooti okufuna kwegamba obwenkanya. Because we derive our power from you. Nti kubanga musemateeka obuyinza ekitongole ekiramuzi bufuna obuyinza obwo okuva eri abantu aba bulijjo abatuuze. And we are supposed to exercise this power in your name. Nti era ng'obuyinza obwo abakozi b'ekitongole ekiramuzi babukola nga babukola mu linnya ly'abatuuze oba ly'omuntu wa bulijjo. If today you woke up and told and said that you are not coming to court, nti singa olwaleero luno ozuukuka n'ogamba nti ninayo omusango mu kooti naye sijja kugenda mu kooti eyo, then definitely the courts will be closed. Mu buli ngeri yonna kooti zijja kubeera nga oba kooti zonna nga ziggalwawo. And all of us will be retired in public interest. Nti era nga n'abakozi nabo baba nga bakola kibawummula olw'obulungi obw'eggwanga n'abantu bebaweereza. So this is how important you are to us. N'olwekyo ayagadde okubooleka n'okulaga obukulu bwammwe eri empeereza y'ekitongole ekiramuzi. And that is why it is important for us to ensure that you are served according to the standard that we think you should be served. Nti ensonga lwaki balina okulaba nga bakakasa nti mufuna obuweereza mu ngeri esaanidde okubeera nga muweerezebwa. We have come up as a judiciary, we have come up with the service client charter. Nti nga kitongole ekiramuzi bavaayo kwegamba n'enkola eyanankanyi y'obuweereza okusobola okubutuusa ku muntu wa bulijjo. The client charter states the standard which we should deliver services to you. Nti okusinziira ku nkola eyo kwegamba erambula bulungi engeri ekitongole ekiramuzi gy'erina okubeera nga gituusa obuweereza gye muli. I asked the chief magistrate when I was sitting with her there, and I asked her if she had put the client charter on the notice board. Nti era abadde ng'atudde wali n'abuuza omulamuzi atwala ekitundu kino eky'empigi
oba kwegamba ekiwandiiko ekyakitaddeyo ku notice board. And she told me it is on the notice board. Era namwanukula nti kituufu bwe kiri ku notice board. Acquaint yourselves with the client charter because it shows you how well you should be served by the judiciary. Timbunga ekiwandiiko ekyo ekiri ku notice board kyayogerako mufube nnyo okulaba nga mukisoma n'okukitegeera kubanga kirambika bulungi nnyo engeri kitongole kiramuzi gye kirina okubeera nga kibatuusaako obuweereza. Now, we have, as the headquarters, we have always received complaints about a lot of things that happen in our courts. Ntibo gye batuula eri ku kitebe ekikulu eky'ekitongole ekiramuzi bafuna okwemulugunya okwa buli ngeri ku ngeri abantu kwegamba gye bayisibwamu oba gye bafuna gye batuusibwako obuweereza. We have received complaints of delays of hearing of cases. Nti era nga bafuna okwemulugunya okukwatako okugandaalira kw'emisango mu kooti, corruption, obuli bw'enguzi, really generally maladministration of justice. n'engeri y'okukwatamu emisango mu butali obwenkanya n'obwesimbu. We have also received, we continue to receive complaints of judicial officers and staff not treating you well. Nti era ate era bafuna n'okwemulugunya okutukwatako abalamuzi baabwe n'abakozi abayambako abalamuzi engeri gye babeera nga tebabayisa bulungi. Abuse of judicial power. N'okubeera nga bumaganya obuyinza obwo obaweebwa ng'abalamuzi. And there is one person who came here and was very clear on how they were treated. The judicial officers were rude. You know, these are complaints we receive every day, and as the inspectorate, bagambye era n'abakubiriza okubanga musoma olupapulo olwo luli ku notice board olulambika engeri kitongole kiramuzi girina okubeera nga batuusaako obuweereza. Nti era bw'obanga olusomye omuntu n'ayisanga kwegamba nga ekyo oyo kyanokoddeyo ojja kubeera nga muli okimanyi nti ekyo enkola gyakozeemu yandisaanidde okubeera nga yeeyisaamu obeera oba ng'awe atuusa obuweereza. we are here to work together with you to make the judiciary a better place for your services. Nti era ng'abalamuzi awamu n'ekitongole ekiramuzi bali wano okubeera nga bakolera wamu nammwe abatuuze oba omuntu wa bulijjo okubeera nga abatuusaako obuweereza. That's why we come here and get feedback from you, because we need to hear from you directly. Nti ensonga lwaki basalawo ne basaawo olunaku nga kakati luno olwaleero basobole okujja wano basobole okuwuliza amaloboozi okuva gye muli ebibaluma n'okubeera nga mubatuusaako ebyo byonna kwegamba ebiba mulina mu ndowooza zammwe. We shall act accordingly. Era nga nabo bajja kubeera nga basukiramu okubeera nga bagonjoola ekikiba tekitambudde bulungi. Now, the PRO has said a lot of things which I will not want to repeat. Nti ate omukulu akwasaganya kitongole ekiramuzi n'omuntu wa bulijjo ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo z'atajja kubanga ate atinganamu. So I'll go straight to a few things that I would like to address. And this concerns court fees, because I saw one of the questions. Someone asked that what are the court fees that we are supposed to pay, because there are so many. Munga ku nsonga ezo ekwata ku ssente ez'empawabi ezirina okubeera ng'esasulwa mu kooti ng'omuntu abaze okubeera ng'akola kyagulawo omusango kubanga omukuumwe ayogedde ku kintu ekikwatagana ku court fees. Now there are court fees that you are supposed to pay when you're opening a case. Nti bw'obanga ozze wano mu kooti ng'olina omusango oyagala okuggulawo naddala emisango gy'engassi gye bayita siivo n'egy'amataka ne small claim emisango egifaanana bwe giti oba ozze mu kooti obeerako ne ssente ze twandiyise empawabi z'ogenda mu banka n'osasulayo. Yes, he has said what I wanted to say. So you go and pay these fees in the bank. Nti nga ssente z'ogenda mu banka n'osasulayo. Those are our specified fees. Ntinga ezo ssente ezo fees oba ez'empawabi kooti yazisaawo nga zirina okubeera nga gwe mutemu omuntu gw'aba alina okusasula bw'aba agulawo omusango. Now we have received complaints of other fees. Naye ng'era bafuna okwemulugunya okwata ate ku ssente endala ezeefaananyiza okubeera fees that we cannot sanction as a judiciary. Naye nga bo nga bw'ekitongole ekiramuzi bayinza kubeera nga bakiiza ekintu ekyo ate okubeera nga nakyo kikola ki kitambula.
We've received complaints of fees for locus visit. Tinga bafuna okwemulugunya okukwata ku ssente singa tugambe kooti omulamuzi aba amaze okuwulira omusango kuva ku njuyi zombi nasalawo n'agamba nti ku lunaku gundi kakati kooti egenda kusituka egende erambule ettaka eryo oba ekibanja awali enkeeyana. Ezo ssente byo kooti ng'abakulembeze b'ekitongole ekiramuzi tebazikirizaamu. Yes, because locus visit is in the law. Nti kubanga kooti okusituka egende erambule oba erabe awali enkeeyana ekole okunoonyereza kiri mu mateeka. And because of that, the judiciary provides funds for it. N'olw'ensonga eyo olw'okubanga kiri mu mateeka bwebanga kwe kooti kitongole kiramuzi kyasaawo mutemwa nga ssente ezo zakubeera kwegamba zakukola ku kooti kugenda kulambula mataka n'ebibanja ku misango egiba giri mu kooti. So don't accept to be told that you're supposed to pay fuel for the mulamuzi to go to locus. N'olwekyo n'abakubiriza muleme kukkiriza oba okubeera nga kwegamba babagamba nti ate musasule ssente ez'amafuta ag'omulamuzi ng'agenda okulaba ekibanja ng'agenda okulambula ettaka kubanga omusango guli mu kooti. It is not fees that is sanctioned by the judiciary. Ezo si fees era si kooti si ssente za kooti nti oba kooti eyasaawo omutemu otezisangawo ezo ssente. We have also been told that there is fees for production warrant. Era nti n'ekirala era baafuna okwemulugunya nti ate ababeera n'abantu nga basibiddwa ne babasindika mu makomera. Kakati najja wano w'omulamuzi n'agamba njagala omuntu wange omukomyawo wano nsobole okumweyimirira nti ate era nabo basaba ssente ez'ebbaluwa gye bayita production warrant omulamuzi gy'asayininga negenda mu kkomera abeekomera abasibe ne balyoka baleeta ki omusibe wano mu kooti. You are not supposed to pay any money for that production warrant. N'olwekyo ssente za production warrant tekikkirizibwa kubeera nga musasula ssente ezo balyoke baleete abantu bamu makomera. So it is not sanctioned by the judiciary. Nti era n'ekyo kitongole kiramuzi tekikisi kuno kwengasi ngeri ki empapula ezo kooti zebeesayinize ng'omuntu akutte omusango gwa mu kiti ekyo gyegulina okutambuzibwamu. It is provided for because it is a process of court. Nti n'ezo ssente z'okusambuza empapula ezo samonisi nazo kitongole kiramuzi zasaawo mutemwa. So let nobody ask you for that money to say, give me the money to go and serve the defendant. N'olwekyo tebeerayo mukozi wa kooti abagamba nti mumpe ssente zino ngende ntwale empapula za samonisi okutwalira omuwaabirwa. That money is provided for by the judiciary. Kubanga ekitongole ekiramuzi kyasaawo omutemu ogwo gw'okutambuza samonisi n'empapula ezikwata ku misango egyo gy'engasi n'amabanja n'ebibanja n'amataka. Now let's go to money for bail. Nti kaakati era akutte ku nsonga ekwata ku ssente ez'okweyimirira omuntu singa baba nga bamulese mu kooti okuva ku poliisi. Money for bail, if you are to pay any money for bail, it must first be mentioned by the magistrate in court. Ssente ezikwata kweyimirira omuntu bw'obanga wakusasula ssente ezo ekisookerwako ddala omuntu bwe baba mututte mu kooti mu maaso g'omulamuzi n'asaba nti nsaba kweyimirirwa. Please make sure that you hear it from court and you go and pay in the bank, because earlier we talked about refund of bail. That is your money that you will later claim because you have the receipt. N'olwekyo bw'obanga tebanaba kutowulidde kuva mu kamwa k'omulamuzi n'akugamba nti kaakati ogenda kubeera ng'osasula ssente bweziti emitwalo 2 mu banka nga tokiwulidde ekyo tobeerako ate watuwona we bakusaba ki ssente. Kubanga mu nkola y'ekinnamateeka bw'omala okusasula ssente ezo mu banka n'ovaayo ogenda mu cash office, mu cash office n'oleeta receipt gy'ogye mu banka oba mu Diamond Trust oba Post Bank n'okitirogiwa kasha n'akukubira gye bayita general receipt eya kooti ng'eri mmanya g'omusibe ng'eriko n'enamba y'omusango bwe bamuvunaanirako. Kaakati receipt eyo n'obeera nayo ng'amaze okuteera omusango omusibe, kaakati omusango ne gutambula ne guwulirwa. Ku nkomerero omulamuzi bw'aba amaze okusala omusango oba gusinze omuntu oyo omuwaabirwa oba bamwejeereza mu mateeka kimukakatako kooti okubeera nga addizibwa ssente ezo
zeyasasula mu kooti ng'omusingo mweyimirira. So I hope that is clear and we will not be receiving complaints about money being eaten in the name of bail because you must only pay that money in the bank. Kakati asuubira n'ebigambo ebyo ebintu ebikwata ku ssente z'okweyimirira mukitegedde bulungi era munnyonnyose mujja kubeera nga musasula muki munankanyi mu banka mugobeere enkola gy'alambuludde ate nga tebajja kuddayo ate kufuna kwemulugunya okwata ku ssente zikwatagana ku kweyimirira abantu eza bail. Now, the other type of money that we have received complaints about is appreciation money. Nti ate ekiti ekirala ky'essente ze bafunyeeko okwemulugunya zeezo omuntu zaali yandigambye nti kasiimo kwebaza ebintu ebifaanana bwe bityo. When you receive judgment in your favor, nti bw'obanga oze mu kooti n'owoza omusango kooti nesala omusango n'okuwangula. I don't know if it's happening in this court. We are yet to receive that complaint. Tamanyi tebana wano mu kooti y'ensanji kiwe kiri kubanga tebana bakufunako okwemulugunya kuva mu kooti eno. But in other places they've said when you get judgment in your favor, someone runs after you and says, now where is the money for appreciating the magistrate giving you judgment in your favor? Naye mu kooti endala bafunye okwemulugunya nti omulamuzi olumala okusala omusango n'agamba gwe obadde olina omusango gw'ettaka kakati omusango gw'oguwangudde era ne kwegamba ne bakuwa ensala nga gwawangudde omusango oba wakafuluma mu ofiisi oba wali mu kooti ruumu basalidde omusango ng'omuntu akugoberera ng'agamba gwe owangudde omusango akasiimo k'omulamuzi kali luddawa. The magistrate is paid for that job. Kubanga ye omulamuzi muwulidde omukwasaganya w'abantu omuntu wa bulijjo ng'ayogera ku engeri abalamuzi gye basasulwamu n'omukulu onakikattiriza nti abalamuzi basasulwa okukola omulimu ogwo gw'okuwulira obujulizi n'okusala emisango. That money is not spelled anywhere. Nti era mu kitongole ekiramuzi ezo ssente zayogeddeko akasiimu oli kakugoberera ng'agamba ziri luddawa mu kitongole ekiramuzi. Do not be deceived. Don't go out of our courts crying. We want you to go out of our courts when you have received the services that you really feel you have been served with. Tinolwekyo ng'ekitongole ekiramuzi kiriwo okubeera nga kikolagana n'omuntu owa bulijjo n'okubatuusaako empeereza newebeera nga mukegamba waliwo okwemulugunya kakati ng'okwo okukoleddwa n'ebirala mu makooti amalala omulimu gwa kitongole ekiramuzi kubeera nga akola kwemulugunya okwo kuba kutuusiddwa eri abakulu tubeere nga kwegamba basobola okubaweereza n'okubatuusaako obuweereza musobole okufuna obwenkanya. You've been given our toll-free number. Era nga bawadde enamba. Thank you very much for your exhibition, each of you. As you can see, your services are very important to us. The police, the EPP, our registry staff, community service, as you know, is one of the ways of... Go to the attempt. We are so happy that the weather is still good. National anthem and East African anthem, which will be followed by a prayer. Abagenyi baffe nga bamaze okutuuka mu tenti tugenda kufuna oluyimba lw'eggwanga. Yawombeke ayi Katonda Taata omulungi tuli wano Mukama ekigambo kino ndudde ebbanga nga nkisabira neyanziza Mukama wange webale nnyo webalire ddala twagala otukulembere mu Nsanji buno otukulembere Taata otusizeemu ekisa tweyanziza tweyanzeega ebyo na tubitadde mu mikono gyo otukulembere. Through such a forum that the judiciary gives accountability to the general public, and as well the judiciary gets feedback from the general public. But nevertheless, before we begin, English being the official language of court, I want to seek your permission that we transact today's business in the local language partly and English partly, so that our customers, our court users,
go back home with some captured information. Olwaleero newankubadde nti oluzungu lwe lulimi olutongole mu kooti, musabye nti olwaleero tukole kasavu kanyama n'abantu abalala basobole okutegeera ekyatulese wano mu lunaku olwaleero. I thank you so much for your permission, your worship. Ebintu bye mufunze biki bye bakola. Naye olwaleero judiciary oba esiga eddamuzi ffe kabakyaza baakuno. Munzikirize mu bufunze mpite mu bintu bye boogeddeko wabweru, oba oli awo oyinza obitegeera. Omusango nga guwedde oba omuntu obamusibye oba bamutadde, sente zino jangu bazikuwe. Olwaleero bintu byangu nti bw'oba owandiika nti n'emiite gundi teekako essimu eri mu mannya go, teekako akawunti namba nga yiyo. Sente zino musango nga guwedde bagenda zikusindikira ku simu oba ku akawunti yo. Ekyo nkimazi. Ekintu ekyokubiri, mukimanyi nti buli omu alina amabanja. Njagala mbategeeze nti esiga eddamuzi lyateekawo enkola gy'osobola okuyitamu ng'obanja naye n'otatwala biseera bingi mu kooti. Tugiyita small claims procedure, nti mu nkola eno osobola okuyitamu emisango ne giggwa mangu. Ekisooka kya byonna nti mu nkola eno ekirungi ekisooka emisango gyayo bagisala mu nnaku 30. Ensonga ey'okubiri enungi nti mu nkola eno teweetaagisa puliida yenna. Ekyokusatu nti mu nkola eno bakukkiriza okwogera olulimi lw'omanyi. Ekyokuna nti mu nkola eno temuli kujulira. Kuba tukimanyi bulungi nti ku kooti zaffe kuno kubeerako abantu ababaswamye ng'enkola enjogera ya leero, babeera babaswamye. Ng'ofuluma kooti bakugamba kugenze kutya nti gunsinze, nti tokkiriza. Tuteekeddwa okukola ki? Okujulira. Mu nkola ya small claims procedure temuli puliida, twogedde olulimi lunnansi, temuli kujulira. Okujjako singa ofuna obujulizi obutaaliwo oluli, amateeka gagamba bw'oba tonayisana ku 10 omusango guno gukomyeyo eri kooti bajja kuwulira. Oba singa oteebereza nti omulamuzi mu musango kyogenda okukola, genda mu Play Store oggyeyo application eya judiciary, follow the prompts, ojja kulaba kikubuuza oluddawa ndi ndikyengera. Musango gwaki? Gwa bbanja. Owabiraani gweteekamu omusango gwajja gutya, teekamu olumala nyiga yes. Omusango guno gugenda kujja butereevu ku byuma byaffe bikale magezi baguwandiise. Tuli ffenna eyo enkola weeri tugiyita electronic court case management information system. Tobeerangaawo n'olowooza nayiba amulabiriza mu nnyumba tafulumanga. Tulina ekya kye tuyita pre-bargain nti emisango gyonna egitandikira ku poliisi egirambuluddwa mu katabo ke tuyita Penal Code Act ak'omutwe 12. Emisango egyo giba gya poliisi so nga givunaanibwa Government of Uganda ng'evunaanako. Tukugamba nti singa obeera nti omusango waguzza si mu bugenderevu, waguzza naye wenenyezza, bw'oba otuuse mu kooti wanika omukono ogamba omulamuzi kituufu akagaali k'omusajja nakabba, naye bagenda kubuuza ensonga. Ndowooza tusesetwemu katono bwe tuti sadiyo. Ab'ekitiibwa ndowooza it is not a very common practice to have court open days every day, but with this great opportunity and with our guest of honor present and all the worships in the house, I believe that by the time we leave this place, we will have benefited a lot from the knowledge that our guest of honor has packaged for us. I would like the interpreter to repeat for you. Omulamuzi atwala ekifo kino abadde ayaniriza omugenyi omukulu
n'abalamuzi bonna n'abagenyi abazze olunaku lwaffe okubeera wamu naffe okubeera nga tuwulira. Thank you so much. I'd like to introduce to you my colleague. I'm not alone, the Abatuuze. I have my sister besides me. She is called Your Worship. Oh, this is Okola. My fellow Agnes, and I am a grade 1 magistrate at this court here. Omulamuzi Abatuuze ayagadde kubanjira n'abagamba is to welcome you and to this great occasion, and also to welcome all the guests in the house. Thank you so much. Feel at Nsanji. My name is Proscovia Saire Katerega, the acting senior magistrate, grade 1, the in charge of the magistrate grade 1 court in Nsanji. Thank you so much. Era nafuulikira ng'agamba nti omulimu gwe walina okukola ku makya kuno gwakubeera nga obadde weyita mulamuzi wansi awo eira dde eno oba sigala eyo bw'oba obadde weyita state essaawa eno emikolo mweri gityo tujja ne tugaba t-shirt nga zino ne tugamba n'abantu ba bulijjo kisaanidde naye olufuna t-shirt n'addeyo n'agamba nagenda muno mu maduuka webatunda ebyokunywa kawungeezi ne beekolamu omulimu abantu nga bana oli bw'aba akusooseewo gwe n'ojja otuuka kikeereze nabagambye nti nzenvaawa nva toolo ndi muki ndi mutoolo ekintu kye tulina ekyenjawulo tulina kye tuyita empaako buli omu ateekeddwa kuba naki n'empaako so omuntu aba akubuuza ajja kubuuza omusango gwo gwa ttaka oba gwa ssente bambi ne weewaayo n'ogamba gwaki gwa ttaka aba akumazze olwomugamba nti gwa ttaka agamba mulamuzi wa kuno mumanyi kuba mukwano gwange naye atandikira mwaga musango agenda kukolako agenda kuteeka wano mu kolido akuli school fees ng'ebbaasa agiina omulamuzi tasobola kumanya kiri muki mubbaasa olumala okubuuza omulamuzi ebbaasa eno agikuba nsawo n'afuluma n'akusanga egwe nagasoda omunene okumanya nti balina kisa basaba ebyokulya n'ebigenderako ng'ate bali ku sente zo abantu bano si bakozi ba kooti ate si ba agenti b'abalamuzi buli wantu wosaba omukozi wa kooti twambala mudaali gwe gumu naliko empiki nembaga twambala omudaali gwe gumu omusajja nagamba nenasa bazikola geza ogende kunasa ogikole ojoyimirire wano olikwata tonkubira simu bajja kukunjumira. We are your servants. We are supposed to serve you to the best. N'olwekyo nga poliisi baweereza bammwe era ng'omulimu gwabwe gwa kulaba nga babaweereza mu ngeri esaanidde. However, we are not angels, we are human. Naye nga bo si bamalayika nabo bantu ng'omuntu yenna. There are a few mistakes that we always make. Era ng'omuntu babeeramu n'ensobi entonotono ze bakola. But at this point, we are standing here to present to you our role as police. Naye nga mu kaseera kano bayimiridde wano mu maaso gammwe okubeera nga kwegamba babannyonnyola emirimu gyabwe gye balina okubeera nga n'obuweereza babatuusaako ng'abapoliisi. At the police station, we have a counter. Police station balina ekifo ekituukirwako where complaints are received. Ku meeza omuntu agenze n'okwemulugunya watuukira. When a complaint is registered in a station diary book, era ng'omuntu agenze n'okwemulugunya ku meeza eyo n'awaayo bawanyigiza mu kitabo ekyanankanyi kya poliisi. A statement is obtained from the complainant. Ne bamuggyako statement oba kwegamba ebikwata okwemulugunya kwe. And the case reported is extracted. Era oluvannyuma omusango gw'abaloopye nagwo ne babeera nga baguwandiika. That is what they compile into a police case file. N'olwekyo kye basinziirako ne babeera nga kwegamba bongerezaako okufuna gye bayita police file. Suspects also have their rights. Naye ng'omuntu oyo abanga kwegamba nga
omukwate naye kwegamba alina eddembe ly'obwebange. And among the rights is for them to benefit Police Form 18. Era nga mu ddembe lyalina okubeera nga kwegamba aganyulwamu eri Police Lupapula Police Form number 18. That is what you call a police bond. Olupapula kwegamba lwe bayita police bond. Police bond. We are mandated by law era nga okusinza ku lupapula olwo poliisi ekwebwa ssemateeka baweebwa obuyinza to always expedite our investigation. Beerayo omupoliisi yenna akusaba ssente. They do it as individuals, not as an institution of police. Ekyo aba akikoze ng'omuntu so singa ekitongole kya poliisi. We have several telephone numbers era nabo balina enamba z'amasimu ez'obwereere eza poliisi which you can call in case they are asking for money. Omuntu zoyinza okukubirako singa omuntu aba omupoliisi oba omuntu yenna aba akusabye ssente. Then as I wind up, n'olwekyo ng'awunzika by telling you that the public is very important. Abategeeza nti abantu aba bulijjo kintu kikulu nnyo mu mirimu gye bakola. According to the Police Act, okusinziira ku kitabo kyekikulembera abapoliisi gye batambulirako nga bakola emirimu gyabwe. We are also empowered to summon witnesses. Nabo baweebwa mu kitabo ekyo obuyinza okubeera nga bawandiikira abajulizi mu musango oba mu misango okujja okugenda gye bali. So sometimes we can send a document through the LOC. Ebiseera ebimu empapula ezo ziyita abajulizi basisindika nga baziweereza abajulizi nga baziyisa mu bakulembeze ab'ebitundu abeerusi tugambe nga bassente bab'ebyalo. We summon two witnesses on two reasons. Kinga bayita abajulizi abo tugambe babiri olw'ensonga bbiri. To give us evidence. Ng'esookera ddala kubeera nga abajulizi abo baba bagenze poliisi okuyambako poliisi okutegeera. After your statement has been recorded, nti nga bamaze okuwandiika obujulizi bwo, don't accept to sign before it is read to you. Tokkiriza kusaako mukono oba kusaako kinkumu nga tebakusomeddeemu bujulizi obwo bw'oyogedde nga bawandiika mu lulimi lw'otegeera. You have to make sure that what you say is what you are signing for. N'olwekyo olina okubeera ng'okakasa bamaze okuwandiika obujulizi n'akusomeramu n'obeera nga weekakasa bulungi nti by'oyogedde by'obadde omugamba byebyo byawandiise era byebyo byakusomeddemu, olwo n'obeera ng'osaako omukono gwo oba ekinkumu. Then lastly, police has a complaint mechanism strategy. Nti n'ekyokubiri oba ekisembayo poliisi ne babeera n'enkola ey'okukola kwemulugunya okw'abantu aba bulijjo. Police has a whole directorate and in the station there is an office. Nti era nga balina ekitebe kyabwe ekikulu ekikulembera desike ey'okwemulugunya era na buli poliisi weebeera police station abalamusiza mwena. Detective Assistant Inspector of Police Atwine Alan, and I'm the Divisional Scenes of Crime Officer Nsanji. Nkingagambye nti amanya ge ye Atwine Alan nga yakulira ebikwasaganya ku bitundu ebiba biziddwamu emisango nga bwabeerawo omusango eguzi nga yandiyagadde okutuusa amaloboozi ge eri abantu aba bulijjo. That you as a first respondent at the scene of crime, nti mwe ng'abantu abasookerwako naddala baba baziddwa omusango egubadde, your role is to protect the scene of crime. Omulimu gwammwe singa tugamba wabeerawo omusango oba omubase omuntu kulaba nga ekifo ekyo omuntu we yafiiridde mukikuuma bulungi ennyo. Don't remove anything from the scene of crime. Tugambe oba nga waliwo bye musanzeewo, tugambe ng'ejjambiya oba enkumbi oba omuggo oba ekintu kyonna ekyakose kye musanzeewo temukijjaawo. And don't add anything. Don't add, don't remove. Nti ate n'ekirala era bw'oba otuuseewo tobeerako kintu kirala kyoyongerako tugambe oba okuleetawo enkumbi oba ekitala oba ebintu ebirala tojjaawo by'osanzeewo ate toyongerawo kintu ky'otasanze mu kifo ekyo. Because should you remove anything, evidence will be lost from there and then. N'olwekyo singa otuuka awabadde ekikolwa ekyo
omusango ogwaziddwa nonjawo ekimu ku bintu byosanzeewo olwo obujulizi bw'omusango ogwo oba obusse. I conclude by saying, n'olwekyo n'awunzika ng'agamba let's always inform police in time. nti bulijjo wabeerawo obuzi bw'emisango oba obumenyi bw'amateeka muddukire ku poliisi mbategeeze mu budde. And we endeavor to protect the scene of crime. nti era nga poliisi kisobose poliisi okutuuka mu kifo ekyo n'okubeera nga ekitundu ekyo ekikuma butiribiri n'okubeera nga bafuna obujulizi obwetaagisa okusinziira ku musango guba. Esaba omwami ono atakuta anzikirize nkolese olulimi Oluganda kubanga tegera bulungi ate ndumanyi. Nze akiikirira oludda olwabi mu kifo kyaffe kiri eky'Ensanji era ssaawa zino ndiwo nze nzekka nga bwe mundaba. Omulimu ogwange kubanga tulina okwogera okubategeeza mirimu ki gye tukola. Office ey'omuwaabi wa gavumenti ereeta emisango egy'obumenyi bw'amateeka mu kkooti, naye emisango gy'engasi tetugikolako. Emisango gye njogerako egy'obumenyi bw'amateeka mwe muli omuntu yanzibye, omuntu yankubye, mwe muli egyannagomola ng'omuntu yasse, omuntu yakutte omwana, gyegyo egimu ku misango gye tukolako. Naye emisango gy'engasi nga okumanya obwannannyini ku ttaka tetugikolako. Newankubadde nti emisango gyaffe egisinga egy'engasi mu kifo kino eky'Ensanji gyekuusa ku nsonga z'ettaka, kubanga ne gwe bakubye oluyi olwo luva ku bya ttaka, ne gwe babbye kye bamubbye kiva ku ttaka, ne gwe bakumpanyizza obukunkamya obwo buva ku ki? Ku ttaka. Era bwe mba nsoma fayiro zammwe ezo ze muba muleese ezeekuusa n'ettaka, noonya obumenyi bw'amateeka obuli ku ttaka eryo, naye nga sireeta misango mu kkooti egigenda okusalawo ku bwannannyini ku ttaka. Kuba emisango gyaffe gyonna egisinga mu Nsanji mu ebbanga lye mmazeemu gyekuusa ku ttaka. So office ey'omuwaabi wa gavumenti esoma fayiro ezibeera zivudde ku poliisi. Ekisookera ddala ojja ku office eyaffe waliwo omukyala simanyi oba akyaliwo. Inside somewhere. Yeah, let her come. Mawere era nga secretary waffe ku office yaffe. Bw'oba ng'otuuse ku office yaffe ojja kusangawo omukyalo ono bw'oyinza okujja nga ndi mu kkooti kuba ndi state omu Ensanji. Zaasoma fayiro zaali mu kkooti, oyinza okujja nga ndi mu kkooti ojja kusangayo omukyalo ono omutegeere ku ngeri fayiro gy'ebadde ekwatiddwamu ku poliisi. Oyinza okuŋŋamba nti nina obuzibu bwe buti ne bwe buti, oba omuntu wange nze ndowooza kiri bwe kiti ne bwe kiti, naye ate babadde bamukoze bwe bati ne bwe bati. Byonna obiŋŋamba nze nja kuteekinga okusalawo ku fayiro eyo. Waliwo bwe nsalawo ekintu nga nze asazeewo, waliwo ensonga gye nsazeewo, naye nga gwe ku ludda lw'owulira toli mumativu na ngeri gye nsazeewo. Ofiisi eyaffe si yannakyemalirira, ofiisi zammwe era tuliwo okubaweereza. Bw'ojja ewange n'ontegeeza nti wasazeewo bwoti siteeti, naye n'aliyagadde okumanya bwe mba siri mumativu nkola ntya. Nze kennyini yakulagirira nti nina mukama wange atuula Empiki gwe tuyita regional officer. Nyiza okuba fayiro nagigadde nga terina bujulizi. Ofiisi eyaffe yakitegeera nti si kyabwenkanya kugala fayiro ate n'omala n'oddamu okigule. Omuntu ajja kumbuuza wasinzidde ku ki okugulawo fayiro gye walabye nga tekuli bujulizi, obujulizi buvuddewa. Yensonga lwaki mulina okugenda ewa mukama wange atuula Empiki okuba nze bwekyo bwe nakirabye. Naye oyinza okuba waliwo ekirala kye wazudde oluvannyuma kyojja otegeeza mukama wange atugambe tugende mu maaso mu kkooti. Ne bwe mbasazeewo nti genda mu kkooti naye nga gwe owulira toli mumativu na kyensazeewo, oli wa ddembe era ogenda neweekubira enduulu ewa mukama wange nti siri mumativu nangeri siteeti gye yasazeewo bwati ne bwati, fayiro yange muddemu mugisomemu mumbuulire.
bw'oba tumatidde ne mukama wange kyasazeewo tulina gye tuyita head office eri nnyo okusinga bwojja ku makya n'ongamba state ntuuse njagala kuwa bujulizi abamu mujja oleseeyo empapula zo oba obujulizi bwe tugenda okukolesa mu kkooti era ffe ofiisi yaffe tutera okuddamu ne tubakubira ng'ogyeko poliisi okubaweereza empapula okujja okuwa obujulizi naffe ofiisi yaffe tubakubira ne tubategeeza omusango ogwo gujja bwe guti ne bwe guti jjangu mu kkooti naye bwe tukugamba dde ekyeyo kijja kuba kirungi era kya mugaso nnyo singa ojja mu ofiisi yaffe nga olunaku olwo terunnatuuka neekuteekateeka bulungi nosobola okuwa obujulizi kuba abamu mujja nga tolinnyangako mu kkooti tomanyi kkooti ekola ki tomanyi nti ndina siteetiwo abamu nekubuuza ebibuuzo ng'owulira obusungu bungi naye nga ngezaako kujjayo musango gwo nange bawadde emisango gino gya siteeti naye ate emisango ebyaddala ebituufu gubeera gugwo era gyammwe so kikukakatako olabe ng'omusango gwo ngutambuza mu nkola entuufu era enkola entuufu yaggwe kujja n'ekuteekateeka nga balooya abalala bwe bateekateeka abalala be babeera bakiikiridde mu kkooti so mu bumpiipi gyegyo emirimu gyaffe gye tukola naye tulina n'enkola gye tuyita eyakulibage gye tukozesa wano mu kkooti gwe tuvunaana okuŋŋamba nti state ze njagala kuteesa kibonerezo naawe era bw'oŋŋamba olw'okuba nti nina gwekiikirira nja kumutegeeza nti omwami oyo gwe tuvunaana oba omukyalo oyo gwe tuvunaana ayagala tuteese ku kibonerezo ekyo nti gw'obadde ogamba otya kubanga byonna byensalawo biyamba gwe abeera yakosebwa ku musango guno so enkola eyo bw'ebezze nayo nnungi etuyambye nnyo ezaawo obutebenkevu mu community bwe tuddayo eyo gye tuwangaalira ate naffe etuyamba okumala mangu emisango ate ekendeeza ne ssente zowaliyonoonye mu kkubo ng'ojja mu kkooti so omuntu bw'aba aleese ekiteeso ekyo si kirungi kukigoba naye n'aleese ekiteeso alina okuleeta ekiteeso nga ekibonerezo naye kyayagala ate poliisi ekutwala ew'omulamuzi omulamuzi akusuule muki mukabulamuliro bwe mujja tujja kubaaniriza era tubaaniriza kyenjogerako nkimanyi waliwo kagambyemu mu kusookera ddala you can be in prison either a remand or a convict. When you are remand, it means anytime you can go home when you go to court and your issues are sorted. But when you're convict, our role is to keep you until the sentence that you have been awarded is completed. But we don't just keep you, we also rehabilitate. Through rehabilitation, there is spiritual rehabilitation, there is also physical, psychological rehabilitation. Most people come when they don't know how to work, especially men, even women sometimes. Farming, it's very important. Nti ebiseera ebisinga abaami bajjanga n'okusiimuula tebamanyi ne tubayigiriza okusiimuula nti baba bakomyewo ewaka basiime nti naffe abakyala bye tukola biba bikulu ekyo nakyo gyekiri n'okulima tulima naye agambye mukubi akama yes ekifo kifunda naye nga njagala okutuusa okwebaza eri chief ow'empiki nti ankozeemu omulimu ankoledde omulimu ddala sikyalina mujjuzo empiki nze nga nze ensonga agezaako nnyo n'aziwunzika. She doesn't drag matters. As long as it is within her means, she will always close cases and dismiss cases. And I must honestly appreciate you, Chief, for that. And I also am optimistic and persuaded that even this current team of Nsanji is going to do me well. So far, so good. Sina bingi waka. Wengine okuwa ekibuuzo w'omwami wa Jino wakati ekibuuzo kiri ki? Neyanziza Sebo Mutesitesi erinnya Sebagala Sekimuli Ijoswa nga nviridde Kayunga naye
kiri kimu nti nebaza Katonda nannyini eggulu n'ensi eyatuwonya siteeti abaddewo, abadde atuyisa bubi. Amazima gali nti mu Nsanji obudde bw'ettaka buki bungi, naye ng'ate beekobaana ne ba siteeti. Naye mwannyinaze ayogedde awo n'endabika ye bw'oboogiraba erabika ng'agenda kukolagana n'abantu bulungi. Ekyo nkyogedde nga nkijja ku ntobero y'omudde muntu. Ekyokubiri, abalamuzi ennaku zino be tulina simanyi gye batendekebwa. Bannanze ndiwe Kayunga naye abalamuzi b'Ensanji batukoze buki bulungi. Ekyo nkyebaza, nebaza abakozi b'oku kkooti eno bonna ekyamazima balungi nga tebakugyeko omumyaka ogw'ekikumi. Nenebaza poliisi ekola wano, waliwo sibyawula naye waliwo abaami abakola wano naye nga bava kuki ku poliisi batukoledde bulungi omulimu. Naye ate bwebasanga ku sitesheni waliwo ababeera mu sitesheni eyo awali bashayidi ebintu si byangu, fayiro yaffe bazikweka ne baagala emisango gitukole ki gitusinge. Nze ekindeese okuva e Kayunga kwebaza mirimu gya kkooti gyakyuka kati misava giringa ennyama nsava omuli siteeti waffe omupya nange ndowooza kambeeraza nti mutukoze bulungi okusinziira bwempulira amawulire genfuna okusingako ate bwe kibadde ewakadde. Nze nyina ensonga emu gyengenda okwogerako. Ndi mukulembeze obudde nyina fayiro emu gyengoberera eri mpiki. Mutuuze wange bamuyita Juuko Matiya yakwatibwa, ngenda kubuuzaawo ekibuuzaawo. Omutuuze oyo yakwatibwa 2019 n'atwalibwa mu prison, naye mukyala we yafudde wakayitawo omwezi gumu. Nabadde ndi mu kuziika omukyala ne bakaaba nnyo abantu awo ng'obwana buli abuto tebalina bayamba, ne mbagamba mujje ngenda kufulawira fayiro yammwe. Nenzija Nsanji wano natuukidde wa mukyala Harriet eyakoze obulungi obutagambika n'asindikibwa siteeti. Tugenda okutwala fayiro nga yasindikibwa empigi ng'eri ku komito. Nasitukiddemu n'ettiimu gye nabadde nayo negisindi famire sufaala aliwo. Komple natukoze bulungi nnyo, n'agamba okusinziira ku musango ogwaliwo n'omusibe ali mu kkomera essaawa zino si eyamubba, ate baali babiri, omu yateebwa. Kati yalina ennaku ku mutima nti omusibe omutuufu ali ku kyala ayinaayina, ate ono ali mu kkomera. N'olw'ensonga eyo omusango tamulina mu interest. Era mangu ddala yawandiise ebbaluwa ng'agamba bafamire okusinziira omunyonyodde naye nga bakimanyi omusango mulina mu interest. Tetukwata ebbaluwa eyo nga siteeti batunyonyodde neddayo empiki neresiivingibwa naye ofiisi y'abadepisi ya siteeti tetulina bakufuna kuddibwamu. Ekibuzo kyange kibuli nti ng'omukulembeze alina obulumi ku famire eyo, ngenda kuyambibwa nti okulaba nga omusibe wange ava mukomera ekigo Juuko Matiya atalina musango. Omupya kuba siteeti eyavaamu yankola bubi nnyo katono nejje ne mbulamu bw'ensi eno. Bannange yankisa bubi, yantambuza. Omusango gwange gwaliwo ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwe 10/22. Omusajja oyo yantambuza era nsituza n'amayinja nengatyuka ogeetikka nengaleta mu kaveera. Omwami oyo mubi nnyo, ne Mukama mwebaza yatukolera ekyomuwendo okutuleetera siteeti. Ono aliwo siteeti ono mwebaza nnyo. Ekibuuzo kyebuuza nebaza nze bwebaza okulaba kati ekiriwo ensonga yange omusango gwange gutambula. Nebaza kkooti eno n'abaliwo bonna, kyekyo kyokka. Unprofessional? Yes, that is true. Engeri gyakola emirimu gye, she acts with a lot of emotions, abogola. She's as if she's a semi-god mu kkooti.
One of the reasons why you hear is probably to show, to create or to show us that court bantu abalimu ngaffe. Njakuwa just a simple example. Munansonyiwa waliwo omukulembeze munnaffe past bwe yali alipootinga ne bamugamba Hawashi Pamela omusango gukusinze era n'amukomitinga to Mpigi prison n'akomewo bamuwe ekibonerezo. Olunaku lwakomawo okumuwa ekibonerezo n'amubuuza nga sinnakusalira kiki ky'oyagala okugamba kooti. Wali wano banaaba gitwale mu kooti. Chairman Tawetwa n'ategeeza kooti genuinely omusango guno saakola ki n'oyo kennyini anvunaana from the bottom of his heart akimanyi ne sente tezaakola ki tezaaliwo. Naye bw'onoosiba kigenda ku discouraging abakulembeze more so at this lower level to fight crime. Hawashi Pamela adjourned court for 15 minutes. Judgment n'amugamba chairman omusango gukusinze sasula emitwalo 5. Naddira oli complainant n'amugamba bw'obanga tomatidde genda okole ki appeal. Naye neyakuba endobo n'amugamba nti nno ne bw'oba oteekako appeal make sure mumpulirize bulungi oteekako obukakafu nti genuinely sente zakola ki zaaliwo oba mumpulira bulungi. What a contradiction. And isuubira amateeka gali for you to convict somebody there must be beyond reasonable doubt that omuntu omusango akoze ki aguziza. Nobulira amuconvicti nze naye atazzeeyo ate complainant amugamba ateekeko ki obukakafu nti oli sente yazirina mu nnyumba. The question is, that's one case. Bintu birala bingi bw'obanga amusole Hawashi Pamela era bannange ffe bwe twawulira nti nno bamuggyewo wano twagamba. But the issue is, I'm sorry, mpulidde bagamba mukyala inspector of courts ne mwami omugole namulaba ku TV omugole who was elevated after eyaliwo nga bamufudde judge. Nsuubira kino ekintu kibakwatako neyo gyagenze. I wouldn't like to see fellow Ugandans suffering at the hands of unscrupulous judicial officers. Come away in another case, just briefly. Waliwo omwami Sali w'Ensanji yalina famire nga bakaayana ettaka whatever. Chairman w'Ensanji wuuni gwe nabuuza ensonga y'omwami oyo ebyeta right now bamusiba ali Mpigi n'omwami baagumba ne bamusingisa omusango. Be bagumusingisa Hawashi Pamela was very fast okukola ebintu byonna nga clearly manifest alina interest mu musango. Omwami oli n'adduka n'akola appeal. Nsuubira omuntu okola appeal, that means that all the decisions court zebeesaze birina kubeera state. Si bwe kiri? Naye Hawashi nabali abali bamuvunaana bayambwakyo. Nze mbadde nsaba omukyala maama inspector wa court, I challenge you guys, pick randomly 30 cases files omukyala Pamela zaakozeeko wano both criminal ne civil. Nange nalina kesi yange n'engeri gyegikola olabira ddala ya kiwogwe. Toyinza kugamba come on the 20th February I'm reading judgment. Tutuuse tutuddawo ne looya wange ali muli akuba masimu owulira consultinga clerk Emma ali wano looya wange n'amubuuza lumu nti owa
kyekigenda mu maaso n'agamba wali omulamuzi akola ki judgment. Can you imagine what kind of a disorganized magistrate is that? That bagituwa mu December. After that n'atwita you come n'abuuza lawyer woli what is the issue about? Can you imagine? Oli n'atandika okusubmitinga very emotional. Neteeka omulamuzi omukazi alinga owaki nze kennyini balinoya mukyala mukakamu I put up a spirited fight naye nga tampuliriza paka oluvannyuma lwe yagamba okay in about 30 files at random was allocating to people to critically go through them mulabe decisions ne basis how worship Pamela's are basingako. You prove that there is a lot of wanting in those files and many people have been committed to prison because of emotions, even her personal interest. I beg to say. Protocol observed. My name is Sarah Dida, Chairperson Gender and Community Development, Chengra Town Council. My concern and request to the court is, first, I do appreciate these sessions. If they could be extended to different communities, we would learn a lot. I bring the concern of most of the domestic, and you find maybe the husband has married another woman to occupy the family. Being the fact that you do not have any money to run to court, you end up to the LC1 chairman or you go to the CDO's office. Nga gya bakyala be banyigirizibwa mu maka gaabwe olusi babagobye mu maka. Tuwuliddeko wano nga batugamba nti bw'ojja mu kkooti olina akasente k'osasulayoko. Naye abakyala abasinga bambi esente zino tebaba nazo. Ate ng'olaba nti n'ebintu byakoledde mu maka ge teko bataddewo omukyala omulala. Abakyala nga bano beetaaga obuyami naye nga tebalina wakuddukira. Nze ebyange ebimu si bubuuzo, ebimu nsaba busabi, naye ebimu amannya gange Zaadati Hadija Nayiga. Nalondebwa okukiikirira abalema ng'omuluka nga ndi mu zones 4 Kyambazi, Buwali, Nsanji ng'omuluka ne Mukono okuliraana Kitemu. Naye bwe twalondebwa bakama baffe bennyini abalema siwali kiribu. Bannaffe twali batukwatagana naye emirimu tebatufaako. Kakati mbuda LC tunakwekubako nnyo. Nakwekubako tuyinza tutya okubeera muno mu dduniya bwe muba temukola meeting mu ggwanga at least mwezi omulundi gumu muba mukatogedde abantu be mutwala. Ngenze wala nsaba bannange mutufeeko kubanga ffe kati nze ndi mulema. Simusango njagala tukwatagana tutambuze embeera saalondebwa kubeera kifaananyi n'olwensonga eyo ndaga ati nze ngenda ntuula n'ani. Ekyokubiri sente za POM nze atabanga ku balema zaalagabwa abalema balowooza nze nere sente zaabwe kati nze nkola enjaka buli kimu kyonna nga bwe tuli mu Kyengera mu ggombolola ennene bweti. Bafa nnyo ku balema bazimbeyo bakasomero bazimbeyo n'akazimba katonotono abalema be bakuŋŋaanira oba mu lunaku olukulu nga olukulu olwo ne babeerawo bambi nga tebalina busobozi. Ye ate toyi mu nsanja ey'abalema ku kkuba eriruddawa bannange n'ekirala tebazijako n'ekirala kati nange hajati ndi mulema ni LC2 nekanagano LC2 ow'ekyalo lwaki sifuna ya Kristi akasaala akatonotono. Asalawo naffe kwekubira nduulu genda wa Commander Trans. Naye b'emisango egyabwe gye batuwawaabira gitambula gigenda mu maaso ezaffe fayiro. In fact, tractor nejjanga esenda ettaka emirundi ena naye ng'ejja n'esenda negenda ku poliisi nekomawo omulundi omulala n'esenda neddayo ku poliisi nedda naye nga buli fayiro gye muggulawo nga bagiggalawo. Kati bo batugamba tebakola ku bya ttaka ate takubuulidde
nti munnaye sikola ku ttaka genda wano wabula naggalawo buki bugazi bo ne bajja ne bayisawo ebintu byabwe simanyi bayonoonye tulakita zaffe simanyi biki ezaabwe fayiro ne zitambula naye nga mmwe ababonaabona babalesaawo kyokka nga bababonyabonya babbulooka bajja ne beefula bagula amataka mu bukyamu ng'ate babba bubbi omuntu n'atuuka okusenda ebijja naye nga temuyinza kuyambibwa ebuddo wano aliwa anasobola kuwandiika bangambye ntwale ekibuuzo kimu nga kya mukyala ebibuuzo ebirala byo okuwandiika sinsi ebipapula weziri ekibuuzo kisindike abalamuzi bajja bakiyitayita mukko kantwale omukyala ono ntwale ono bwatati nebakutambuza ng'ate balaga nti olina kubeera ne kanso abeera naawe bakansa balina okutwala ssente tebabeera baweerere naye bakutambuza nebakutambuza omulamuzi n'atuuka ku lunaku lw'okusala omusango ng'akulaga nti omusango mbadde sinneteekateeka mukomewo olunaku bwe luti olunaku bwe lutuuka n'alyoka akola ensala ng'ensala ya mu bigambo n'agamba nti okusinziira bw'endabye omusango gwammwe guno nsazeewo mwenna mwenna mukwatagane temugenda bye mutagenda kulirira munne ssente akyogedde mu kamwa ekyokubiri n'agamba nti okusinza nga bwe mbadde mukaya n'enkayana zammwe mufune kati ebyaffe byattaka mufune omusabe yajjasave ng'ettaka lyammwe mufune bulungi obwenkanya mwenna kyokka ensala agenda okugikomyawo ng'etuuse ku hard copy nga kyeyayogera kirala nnyo nekwekyo ekiri ku lupapula n'amaliza ng'atulaga nti ku lupapula olwo olufulumye mulina okuwengasi omuntu kumwawawaabira muwe fayini fe batugamba fayini ya bukadde 16 obukadde 16 ne twebuuza ate bwavuddewa twali mukooti fenyini omulamuzi watekere ng'alamula mu luganda n'agamba nti bannange mwenna mmwe abawaabye n'abali be mwawaabidde mwenna tewali agenda kuwa munne fayini ne tukitegeera ate mwongerera okukola investigations ezenkana n'eza poliisi omulamuzi atuuka ku site n'abeera nga yasazedde omusango n'agamba kati ogamba gaba olusalosalo luliwa empanyi zeziriwa wansi ne bwesimu wansi waliyo mpanyi wakyali wadde ennyanja gy'olwanyi nga takoze kunoonyereza kumala abalamuzi nsaba mukole ku kunoonyereza okumala ngende tuukanga okusala emisango nga mukoze okunoonyereza okumala neyaza neyanze afunye essanyu kubanga nange chairmaani badde nina obuyinza kitwabadde okwatagana wakati wa mulamuzi nga bachairmaani kyenjogeddeko nti omulamuzi bachairmaani abadde katuwa kitiibwa kubanga oluwaliwo naze chairmaani gatoobwe mbanira kyensobezza engeri gyenyina community obyennene olwekitiibwa omulamuzi ampita nagamba owa chairmaani bino nga waliwo bitagenze bulungi bachairmaani nekuddeoli netwogeramu netuwa ensonga naye chairmaani nebwasimba mu kaguli twandigundi community zebatwala zonna ezigenda chairmaani bamutadde mu kaguli ebyomubyeraleekeza nyo chairmaani gakirawo olwekitiibwa omulamuzi tenvudde ngamba bwete mbuuza nze nere yajjamu oluggi ewange ensonga neziba ku poliisi ebifaananyi babikuba poliisi nekola buli kimu ekisoboka ne basindika ewa siteeti sitati agamba ogwo omusango ogusazizaamu obukuta ku chairmaani n'oluggi balugyemu ku ofiisi ya gavumenti kakati bwe bamala ate oli bwembadde envunaana okubba oluggi nakyawo omulamuzi kyamu ekoti oda ate agenda nzibira eddala ebyo byonna byaliwo nga era tugere mu fayira bwebiri era nyebukire omulamuzi gakkiraba kakati olwaliwo ofiisi ya gavumenti teyiina oluggi n'ebintu babibba kati namulyawo okubanga community gyempeereza emanya nti ekola ki tuyabirire otwage tugenda okukola ki naye mbuuza nti siteeko nga ngenza omusango gwenjagala omulamuzi agutunulemu tufune obwenkanya agusazaamu nga tebuliko n'obutulizi ne poliisi efana ebikutte ekyokubiri kooti yo omuntu oli omulooti obukosa okuwulira omusango nga teguyise basiteeti kooti neguwulira era negusala nti okukusiigisa nga tewali bivudde basiteeti kukakasa nti omusango ogwo gusalidde okuyingira mu kooti ebintu ebyo byonna kati nga tubachairmaani naffe twagala okuyiga ku bukulembeze naffe tusobole okubaako bye tuweereza naye ebintu ebyo bachairmaani etugize nnyo banaye munasonyiwa kanjogenda kikantu Judiciary staff, can I have the staff of Nsanji?
Tinagamba nti kooti eno y'Ensanji etwalibwa kooti ey'empigi nga yagikulira era nga chief magistrate eyo ey'empigi eri mu ketezo ekya high court ey'empigi nga yetwala kitundu kino. Nsanji Magistrate Court has 2 judicial officers and in charge is our Chief Rossi, who has already... Mukyala Nsaire Prose n'addirirwa omunne gwe bakukalukanya naye emirimu Musiime Agnes. Ate n'abanjulira abakozi nga mwe mubadde OS Gwayise OS ne wabeerawo Harriet n'abalala babadde wano. N'abagamba nti bwebanga wali omuntu gwakolagana naye. To have such engagements with our court users. I believe by the time we leave this place, you would have seen the people we serve and their problems would have been solved by the time you leave. Nti era neyeebaza ekitongole kiramuzi naddala omugenyi omukulu okubanga beerekereza oba beerekereza ne bajjayo ssente ne bazitegekera. Nti era ng'olunaku lwaleero kooti yalusaawo kubeera nga kwegamba bafuna ebifa gye muli mwe bakama baffe mwe kwegamba betuweereza kwegamba okubeera nga baagala bawulire ebibaluma nga bimubadde mu binokolayo okubategeeza babeere nga bategeera obuzibu obuli mu bantu aba bulijjo. Your Honor, the court and the office setting does not favor or give an opportunity to the court users. Sometimes some of them are timid, others can even fail to talk, but such days like this one, they express their views willingly, like you've seen. The questions are still many. Hope by the time we leave here, all the questions would have been answered. Era ebiseera bulijjo bwe mbaga kwegamba kooti eze tugambe nga muze misango wali kwegamba nga tugambe complainer obanga omujulizi obanga omuwawaabirwa temubeera na budde kooti bwebawa kuba mu kiseera ekyo baba basuubira kubeera nga mukola ki mwogera ebikwata ku misango ate ebiseera ebisinga mubeeramu okutya temusobola kwogera kakati ng'olwaleero bwe mwogedde kuba kakati mwogedde nga tewali kutya tewali kukangibwa naye nga mwogera ebyo ebibaluma. Having said that, as a team in Nsanji Magistrate Courts, we commit ourselves to serve you. What do we have to promise you? On behalf of our leaders in the judiciary, we pledge as a team our allegiance to continually pursue the vision of rendering justice to you until it is actualized. Nti kakati bo nga abakulembeze ab'ekitongole ekiramuzi bo omulimu gwabwe abamalirivu era kwegamba nga beewaayo okubeera nga basobola okubaweereza okulaba nga mufuna obwenkanya okuva mu kitongole ekiramuzi. We are committed to fighting corruption. Era nga kwegamba beewaayo okubeera nga balwanyisa obuli bw'enguzi. Zero tolerance to corruption is what we up to as the team in Nsanji Magistrate Courts. Nti mu kooti eno y'Ensanji bo kwegamba tebagala kuminkiza na kulya ekigambo ekikwata ku buli bwanguzi bwonna. We shall continue to work with you very well and improve where things did not go on well. Nti era nga bamalirivu okubeera nga bagenda mu maaso okukolagana nammwe abantu ba bulijjo n'okubeera nga balongoosa mu ebyo ebitaatambula bulungi. So that justice can be accessible. N'olwekyo mubeere nga musobola okufuna obwenkanya okuva mu kooti. We shall be available on time. Nti era bajja kubeera nga balaba nga babeera wano mu budde okubaweereza. And the image of the judiciary has to come back on the map. N'ekifaananyi ekya kooti eky'ekitongole ekiramuzi kibeere nga kwegamba kirongoosebwa nga kidaawulizibwa kwegamba kibeere ekyekisaanidde. Finally, we pledge to work with everybody and serve everybody equally and commit to fulfill one of our core values of accountability by being transparent in delivering our services as much as possible and accountable to our stakeholders. Nti era nga beewaayo era nga amalirivu okubeera nga bajja kulaba nga bakwegamba babaweereza n'obwenkanya mufune obwenkanya okuva mu kitongole ekiramuzi nga tewali kwekubira kwonna ng'ate tewali na busosoze bwonna. With those few remarks, I wish Your Honor, I wish you journey masses back home. Send our regards when you reach there.
We commit you into the hands of our Lord Jesus Christ, for God and my country. Thank you for listening. Yes, at this moment, let me take this opportunity which has given to me to welcome and invite our Wana PRO. Ene esula empya ke kamwenyumwenya temutukola kubi abantu bano mubatunuulire bulungi nnyo ate kinkoze bulungi nnyo nti abasinga wano ba LC chairpersons kati njagala okubemu akafaananyi emabega buli wa LC ali wano baliyo bameka bano eyo nayonna nkola yakulongoosa ki era ne wano singa ebintu byeyongera okuba nti birina demand tukomawo tugamba katutereeza eki embeera ezo mulimu omutongole gwankwasibwa mu kitongole ekiramuzi bwabwange okulondoola bali batya emirimu bagikola batya gitambula bulungi waliwo ebyetaagisa ebyetaaga nemba nga nsobola okutwala amaloboozi gaabwe ate ne tubakola ki kubanga tumanyi bulungi nti mu nkola y'emirimu waliwo ebyetaagisa so nembirondoola era nendaba nti bafuna newe ziba nsimbi kyobalaba babagambye nti bo tebaagala nguziza kuba ensimbi nze nzikolako kati bwembanga nze nzikolako nze mmanyize embawa zibamala era newankubadde tezijja bamala tujja kusalanga empenda nabo nga tukolaganidde wamu okulaba nti ebintu bikolaki naye zammwe ezo ate nga ate mutunda mbuzi na nte za nadisi ate muddamu kwewola bamanire nala bafuukidde ensonga ezo bannange muzikozesa ebirala zikujja kukolaki bano abalungi ate muno mubalabe waliwo omusiiwufu awo bano bakajja kati njagala omuwulire gwali eri agamba nti engatta eyo ze sente zaffe bano tubasasule bulungi tusaba gwongerwa amina akyagadde ayongere engalo tusaba ki gwongerwa bannange abakulu bagambe bajja twongeza omusaala kasita enguzi tugyesonyiwa ne tutakola birala era abakozi baffe nabo babalaze wano mubaddemu omusibufu ebana bulungi naye waliwo abatandise otusibirako empale eno waggulu bapepe kale maama akyogedde bazibajjamu eyo ne badda wali mu bino ne bakolezeza waggulu ne batambula ku kaalo nga bakaalira ate ne babalimbalimbamu nagenzeyo ne mulaba kati nze wano waliwo agenda ogamba mbu amanyi oyo mumanyi mukwano gwange oyo nyonyonyonyonyo nze ndi mukwano gwammwe mwenna so saagala omwagambe nti yasinga munzikirize njogere ku bigambo ebinkutte ku mutima ebigambo ebinkutte ku